okwa-identifyinga abakulembeze abavubuka okwetolola Uganda yonna. Twabadde n'ekigendererwa. Twabagamba okwenunula kuno tijigenda kubeera misinde gya kafubutuko, wabula gigenda kuba misinde gya mayiro. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli step tugifunemu ekyokuyiga ate tusalewo ki kye tugenda ogikozesa. N'olw'ensonga eyo abavubuka, abakulembeze b'abavubuka abaffe bonna okwetolola eggwanga aba NUP ababadde nominated n'abo ababadde selected naye ne babalemesa okunominatinga nga nkozesa office yange ya president wa NUP bonna mbadeclarinze era ne mbawa obuvunaanyizibwa okulira protest vote gye tugendamu. Yemmwe bakulembeze baffe ab'abavubuka, yemmwe structure yaffe y'abavubuka etandikirwako, yemmwe bakulembeze b'abavubuka abatuufu kuba mmwe mukiikirira abantu, yemmwe mukiikirira abavubuka, bali abalala bakiikirira Museveni, era nga nyimiridde wano mbakwasa obuyinza okutandikirawo okusagula for protest vote 2026. I want to take this opportunity to congratulate our new leadership. The Honorable Kabuye and the deputies, we salute you. Like I told you, as if we saw that sharks are born swimming, and now you hit the ground running. It's sad that you started in crisis mode, but Uganda has been in crisis mode for the longest time. What happened is not surprising. This should prepare us even more. I mean, look, the first press conference you're holding as our new youth leader is an expression of dissatisfaction to expose the wrongdoing that was done by the regime, but also to charge us again and again and again, because you, the youth, are the future. Me, I salute all of you for waking up and taking action and rising to the occasion to offer yourself for leadership. These things used to be an NRM affair, like all of you have noted. Well, not anymore. We thank the Almighty God for opening our eyes, and we are sure that God will guide us through. We are going to take our nation back. NRM never needed to expose itself in this process, but now we are here. We are taking over the process. Many of the previous speakers have mentioned it, that wherever we were able to nominate candidates, they won. Wherever we were able to take part of an election, we won. No wonder they fear us, they fear facing us in an election, because whenever we go to the polls, we beat them. That is the reason why they are trying as much as possible to discourage us from democracy, from elections, because Museveni stands no chance. And these people stand no chance with the people of Uganda that have their eyes widely open now. So we are taking Museveni to an area where he stands no chance, and that is election. For him to prevail, he has to expose himself. He has to do all manner of unbelievable things. And that does not make him any stronger. It only makes him weaker and weaker and weaker by the day. So, to encourage you, comrades, we are winning. We are winning. Of course, it was mentioned that this election was taken over by goons, by the military, by the police, all working illegally for one side. And of course, the Electoral Commission has continuously exposed its impotence. Mr. Byabakama, you should be ashamed of yourself. You saw people like Damulira. We've talked about Damulira many times. Damulira and the one Major Emma Kutesa. These people keep moving from ghetto to ghetto, trying to recruit desperate young people to involve them in crime. But I've warned you many times, young people, that these people don't love you. They're using you against your own self, because they're going to destroy you. They don't care about your future. I'm old enough to know that many of my friends, those that were older than me, my age mates, and even those that are younger, they've used them and destroyed them. You've seen
Katomusege, you've seen Zebula Mando, you've seen Sobi, you've seen so many young people, so many ghetto youth that are used and then destroyed. For those that have ears should listen, and those that have eyes should see. We've also seen shameless people like Ewan Madina and Sereko and Misa Kabanda. They think they're laying strategies, but they continue to expose themselves. And to you, the young people out there, watch out for these criminals and deal with them through the vote. Finally, comrades, on that matter, no, I have to mention also that we have information that the GISO in Yombe went around confiscating nomination forms of NUP candidates. That is what this regime does. But that doesn't stop us. It makes us stronger. It even gave us an idea, which I want to declare now, that all those that were nominated under NUP across the country, and all those that didn't even get the opportunity to be nominated, but they were processed through NUP, I'm hereby appointing all of you to the task force, the National Youth Task Force of the protest vote. You are our first line of leadership. You are our youth leaders. Because you showed up for leadership and we processed you. You are the true youth leaders who represent the people. The other ones are only representing Museveni and this criminal regime. So you are our first line on the protest vote. And we're going to connect with you and work even harder through our youth leadership. Obukulembeze bwaffe obw'abavubuka wansi wa Honorable Kabuye ne ba deputies be basoose okwogerako naffe. Era tutandikidde mu mbeera bwetyo. Kuba embeera gye tubaddemu ebbanga lyonna. Naye tubeesiga temujja tukulembera kuba tumanyi ensi eno Uganda eyimiridde ku bavubuka. Yemu ku nsi esinga obuto mu nsi yonna. Amaanyi gaffe galimu mmwe abavubuka. Njagala nnyo okubayuzaayiza okwenyigira mu kalulu kano akabavubuka. Tebyabeeranga bwe biti nga NUP tennaba kwesoowolayo. Nino ensonga yabeeranga ya NRM nga babalonda bulunzi mu famire zaabwe. Ani mukulembeze wa NRM oyinayo abavubuka eyo ne babateeka ku lisiti ng'era bwe bakyogeddeko bakubira bukubizi ndigwe omukulembeze w'abavubuka. Ebyo byavaawo dda. Kati bapanikinga tiwabasanganga nga bapanikinga. Kati budget evaayo nene nnyo ya kumakinga sure babba akalulu k'abavubuka. Era ne mu kukabba ne kabalekanga bonna tubambudde nga bali bukunya. So tetuli ku level gye twagala kutuukawo. Naye bwe twali si we tuli bassebo ne bannyabo. Era tetusigala we tuli buli lunaku mu bugubi bonna mu mbeera yo na making sure ekigere ekimu ekiteeka mu maaso ga kinne waakyo tutambule bwe tujja kumalako lwa mpaka. Tetubisuubirangako kuba byangu. Tukimanyi bulungi nnyo nti regime eno etya. Kasita bituuka ku by'okulonda batya. Kino njagala kibalage nti ensonga lwaki bafubye nnyo tupaintinga ekifaananyi kya violence kubanga bo bamanyi violence. Tebalina mulama, tebasobola kujja n'obawa kazindalo ne boogera ebyamagezi oba ne boogera ensonga ezibakwatako ne babakonvinsinga. No. Kati baagala tugende awo, tebaagala tugende ku nsonga ya kunnyonnyola abantu kubanga tebalina chance. Baagala bya violence. Kakati ffe twasalawo tubatwale wali we batalina chance. N'ebyokusambagana twali tubisobola. Ne twasalawo tubeere mmoro kubanga tetuli batemu nga bo, tetuli ba bandits nga bo. Kati batyo okulonda era mwalabye nga bano abakazi abaswavu ba Madina Nsereko ba Misa Kabanda nga beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka obutabangawo. Nga bakozesa omusajja Christopher Damulira alina okubeera omuweereza wa gavumenti, alina okubeera omukozi wa gavumenti ng'akwataganye n'ono gwe bayita Meja Emma Kuteesa. Bagenda mu ghetto buli wamu nga bakuŋŋanya mmwe abavubuka abanaku. Okusookera ddala tebaagala tubagule maaso. Naye n'ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe. Babasibire mu nsobi zammwe. Damulira ajja mu ghetto n'abagamba tewali buzibu. Ne bwe munywa ebisadda byammwe, ne bwe munyakula obusawo, ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi, kasita muwagira Muzeeyi.
oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera byo bya maaso tebabaagala babatya buti mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo bazebula mando basobi bakato musege ba Button Street kuva dda nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweto ebyenjawulo nga bakozesa mmwe baagala bastardinga ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja bugu wakirabawa obeera ddawa ki gw'oli ghetto youth mbw'ate okolagana n'obusajja omukwano mwagugjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira so ekyo njagala mukimanye nti babakozesa bukozesa banafuya kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanye ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okgenda naye mmwe bageto yuti okubatuusa gye mwagala okgenda tulina okusooka okuwunzika buno busajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina kati basala amagezi gonna okulaba ng'olutambya olwo lukyuka ate nga terugenda kukyuka tugenda buwunzika nammwe bafala be baguze nammwe tujja bawunzika nabo Abaganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka Magombe yemwe abatakiraba tunulira embeera gy'olimu tulina kubeera bwotyo oli talented wali boxer wakabi lwaki toli ku international level lwaki togenda mu Olympics lwaki bakasimu mabo balinga bakabi lwaki bamuteweta balinga bakabi bano be boononye system yonna ekkuumidde mu mbeera eyo kati ate bagala kozesa gwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira yes babatiisatiisa abamu babajja mu kkomera ne bagamba tugenda kujjako emisango ogenda otukolere ne babakozesa okusaanyawo ensi yammwe omusajja mukulu omu yayogedde namusomye ku social media nga bavubuka bakomplaininga nga bagamba laba abana abasajja abakadde laba Moses Ali teyesobola nakwesobola naye gwe balese yesimbewo laba Museveni emyaka gye gyayita dda naye gwe balese eri yesimbewo omusajja mukulu omu natureasoninga and I agreed with him mwagamba mmwe abavubuka mwennyini nga temunaba complaininga mugende mutunule baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka ebikolobero bino byonna byonna ebikolebwa olabamu emyaka enkaaga abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabyemu emyaka 8 bakozesa mmwe kennyini nobody can make you a slave unless you give them your permission mwemubawa obuyinza okuba nafuya bwe batyo so njagala eno message egende eri mwenna abavubuka mu ggwanga lino okujjako nga mukedde ne muggula amaaso ne mugamba twagala kisawo kyonna tetwagala tuwaako coins twagala bajjirawo vako lyonna libeere lyammwe baleme bawaako buswazi naye era njagala mumanyi nti ate abalala abalumirwa ensi yaabwe be basinga obungi era bajja baŋŋanga omu muganda waffe agambye bajja baboola abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola njozeyoze National Unity Platform kubanga akalulu k'abavubuka emyaka ekyayitanga gyonna ng'abantu tebakamanyi nga NRM bakwata foomu ne bajjizaamu nga tewali ategeera akalulu kabadde katya bani abakeetabyemu n'aba NRM bateekako ku foomu nga tebamanyi bakubira simu owaye gwe wangudde obululu bwa chairman ku kyalo ekyo nti bannansi baali tebeetaba mu kalulu kano era abavubuka ab'omulembe guno tubayozaayoza kubanga muvuddeyo ne mugamba akakalulu tujja keetabamu kyovudde olutalo oluyitirivu babikola byonna simanya ghetto structure ne bakuba bano ne babikola byonna kubanga balaba nti twaga nti akakalulu tujja keetabamu eyo nebeera wiini ebeera wiini
era nga bwe muzze mulaba nti abantu baffe buli twabadde ba flag bearer baffe era tiimu zaffe n'abantu ku kyalo ne bateekawo embeera ne bagamba temujja kukola fujjo, tulina okugoberera register, ab'okukyalo bokka balina okulonda. Abantu baffe bayiseemu. Buli awabadde resistance ng'abantu bagamba nedda polling officials aba electoral commission tukole kituufu. Buli awabadde embeera eyo abantu baffe bayiseemu. Kati kyekiri kye tubagamba protest vote nti akalulu ke tugendamu ffenna gye tuli tubeere bagumu ku polling station gy'oliko bugambe nti ffe wano twagala kukola kituufu. Register eriwa, atali mu register tagenda kulonda. Abo abayaaye be baleeta ku bimotoka naki abo badde bali abalonzi balonde. Buli awabadde embeera eyo ng'abantu balemerako abantu baffe bayiseemu. Kati yebadde sample kalulu ke tugendamu tetuze tubagamba nti tekagenda kuba ka bulijjo. Tulina okuteekawo embeera eyo eya protest vote nga tugaana ekikyamu era buli bwe tulemerako tujja kuwangula tetulina okukola. So jagadde mbazzeemu amaanyi. Yes, abantu bakubiddwa bayisiddwa bubi, abaffe abamu ne bajja ne ku nomination, omuntu nga bamunominatinze naye ku last yazze nga balaba ba NUP bayitirivu ne bagamba gwe toli nominate tugenda kwesimbawo. Nagamba naye foomu zirina stamp yino signature mu mwa nominatinze, lwaki mundi nominatinga mu kaseera kano ku lw'embeera gye balabye nga abantu baagala nkyukakyuka. So tuzimbire okwo tumanye nti buli bwe tuteekawo resistance ne tulemerako tugenda kuwangula kubanga abantu bali ku saidi yaffe. Bano abantu bakimanyi nti tebalina buwagizi. Kyovudde olaba babadde bajja abaffe ku nomination nga bagamba owa NRM ayitewo unopposed kubanga bwe bagenda mu kalulu owaffe yagenda okuwangula. So kituwe ekyokuyiga nti tweteeketeeke tuteekewo resistance tulemereko ekituufu kikolebwe kubanga obuwagizi bwo buli ku saidi yaffe. Kyovudde olaba bannaffe bapanikinga bali ku bunkenke n'olaba zi New Vision wano simanyi oba waliwo journalist okuva mu New Vision webali olaba webali naye batya n'okuwanika kubanga nabo baswala olw'abakama baabwe ebibakola. Bano bomu naye baba tebalina buzibu. Kyovudde olaba bagamba sijja kuwanika kubanga bali be bakola oba oli awo naye tabikkiririzaamu. Bagenze ne bagamba nti simanya koti yayimiriza activities za NUP. Activities kyezo bannaye zemutegeeza tetuliwo wano tetuli mu kwetamu kalulu era n'obuwangizi buvaayo era naawala olaba bakola effujjo. So aba New Vision tumanyi nti ennaku zino mwagenda ne muba ku professionalism kubanga babasindikira bambi political actor, naye tukole research bye tugenda okuwandiikako bibeere nga tubinako obukakafu. Emyaka egyayo tomanyize nali mawulire New Vision abantu bagyesiganga muno ng'omuntu agula olupapulo lwa Daily Monitor n'agula n'olwa New Vision kubanga amanyi nti mombi mulimu ebituufu. Naye kati ennaku zino tugenda ne tutunula ne twebuuza aba New Vision biki ebimugezaako okukola. Kati bafulumiza kye bayita opinion poll, batudde mu newsroom yaabwe wali ne bawandiika ne bagamba nti Museveni tumuwadde eno namba mu kalulu akajja, Kyagulanyi tumuwadde eno, Muhoozi tumuwadde eno, yemu abalonda. Lwaki mutya? Muleme kubeera batiitiizi tugende mu kalulu era nga bwe tugambe bannansi protest vote gye tugendamu tweteeketeeke olwao tubeere bampisa. Abantu bano tuleme bakkiriza kutusoomooza, obusungu bungi naye tuleme bakkiriza kutusoomooza kututeeka mu geemu yaabwe kubanga nga bwe muzze mulaba buli abantu bwe balemeddeko mirembe ne bagamba kino kikyamu tetugenda kikkiriza nga bapondooka. Naye bw'otandika okulwana nabo kati awo nga bafuna excuse nti kaakati bonna tubayoole tubajjewo. Tetutaagala kuba tetwagala babayoole babajjewo, mulemereeko ku kituufu. So ke kalulu ke tugendamu tuyozaayoza abavubuka abayiseemu, tuyozaayoza abavubuka abeesimbyewo ku lwa NUP. Nammwe be bataalangiridde muli bakulembeze. Yes, as far as NUP is concerned, kati yemmwe bakulembeze be tutandikirako awo ku byalo ng'abavubuka. Era tugende mu kalulu ke tugendamu nga mumanyi nti yemmwe abakulembeze b'abavubuka mu bitundu ebyo. Era abavubuka mubakunge mubateeketeeke protest vote gye tugendamu. Bali bayinza okuba bakozeeko effujjo. Lwaki? Bamanyi amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe. Kakati muzimbire kwaga amaanyi, muzimbire ku obwo obusobozi,
nga tugenda mu kalulu yegwe komanda kasooba nga NUP yakunominatinga nga gwogenda okwesimbawo ku lw'abavubuka. It doesn't matter bali bebalangiridde bye bakoze, yegwe mukulembeze ku kyalo okwo abavubuka bakulembere bakunge beteeketeeke okukanoonya akalulu, okukalonda, okukakuuma, okulaba nti bakalangirira mu butuufu bwako. So kuffe ne ku pulezidenti waffe muli bakulembeze era muleme kwetiiririra, tukulembere abavubuka abo kubanga bali nno abamu tebannategeera nakutegeera nti yegwe gwe balangiridde oli gwe balangiridde ku kalulu ako tebamanyi, abamu ne ku byalo tebasulako. Kakati mwabaliyo mukulembere abavubuka bakunge buli ngeri yonna. Gamba katugende tukole ne bana abavubuka beetaaga okuyamba kubanga tosobola kubeera muvubuka ne bakuwa 2,000 ne bagamba tugende tukuba aba NUP abagezaako okulwanirira ove mu mbeera eyo bano gye bakuteekamu. Naye kaakati ekibadde kibeerawo tibana abantu nga baprotectingibwa amagye ne poliisi. Of course abantu baffe tebawakkiriza campaigninga nayogedde ku double voting webaluuzinga. Era mu bitundu ebimu twategeddeko era tulina obukakafu ti registrars ba NRM ate be babadde balondesa akalulu k'abavubuka ne ba chairpersons aba NRM nosanga oli nga chairperson wa NRM naye nga yalondesa akalulu ka Electoral Commission. Tubuuza byabakama, are you in charge of these elections or not? Bw'obanga toli in charge of these elections, kiki kyokola mu ntebe eyo nga weeyita chairman w'akakiiko k'ebyokulonda? So twayogedde ku nsonga y'abaregistrar ba NRM. Awamu babadde bagenda ne bajja abaana mu masomero ne babaleeta ku lines mu buswavu obw'ekitalo nga tebasobola nasooka gamba ndi mujje mu uniform. Abaana ne bajja nga bambadde uniform, temubirabye entebe ng'abaana bali ku line bambadde uniform. Bagenze ne bakwata abaana abamu ba primary, abalala ba secondary, abalala nga tebanaweza myaka 18 ne babaleeta n'olaba amagye nga gabateeka mu line basobole okukola ki? Okuba akalulu k'abavubuka. Awalala we babadde bamanyi nti bagenda kuluzinga ne basaba abantu baffe banegotiatinge. Ne babagamba gwe kkiriza ofuuke vice chairperson, ono afuuke nti kati babadde batuuka we balaba nti we bamanyi kubanga era awasinga tebalina buwagizi. Babadde batuukawo ne bagamba abantu tugabane ebifo. Abantu baffe ne babuuza ku diiri ki? Tugabane ebifo ku diiri ki? Abantu baffe nga bagamba tulonde. Naye bo ne bagamba kale ebifo 9 mukkirize maba NUP mutwaleko 4 oba 5 naffe tutwaleko. Naye nga tubagamba tetwagala ku negotiatinga nammwe, twagala abantu baffe bakuba akalulu tumanye ani awangudde. So ekyo nakyo bakikoze nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era nga bwe muwulidde muganda waffe avudde Bushenyi kinkoze ebi nga ntagambye nti oluzungu talumanyi bulungi nnyo, naye yakugambye nti mu Bushenyi babadde bagamba buli omu ajja nga ayagala kwewandiisa ku NUP bamugamba wewandiise nga independent, nga bagala kuforcinga ba NUP okuregistera nga independent. Ne bagamba wano tetwagalawo ki? NUP. Bw'oba oyagala kwesimbawo wesimbe nga independent. Tubasaba tutambulire wamu, twebaza president akatuuti kano ke mwatuwa n'okutuwulirizanga ng'abavubuka. Era tusaba buli we tunajja gye muli kubanga wewulidde tuli ku mwanjo nnyo okununula eggwanga lino Uganda. Kuba ffe tugamba si gamba nti ffe bakulembeze ab'enkya kyokka, wabula ate ffe amaanyi ag'enkyukakyuka ya leero. So tugenda kikozesa ekyo okuba nga tununula eggwanga lino Uganda. Tweyanza nnyo akatuuti kano ke mutuwa okuba nga twogerako eri eggwanga lino. Kampite mukama waffe Secretary General ate ajja abeere nga atwala maaso akanyomero akaddako.